Abawagizi ba General Gregory Mugisha Muntu Emitoma bakungande ku kisaawe ky'essomero lya Igambira Primary School bambuulidde ensonga ez'enjawulo zibagala akoleko ng'atuuse kuba pulezidenti omuli okwongeza emisaala gy'abasomesa, okutumbula embeera mu malwaliro n'okuleeta enkola ezinaasitula ebyenfuna byabwe. Itwe nk'abasomesa ntusaba pulezidenti olukuza kwija utulatere akarabamu atuyambe nk'itwe ab'amashomero ayongera abashomesa emishahara akubata abashomesa bari mu kati bari gukora. Itwe ekizibu cyangwa ekitwine n'ikizibu cy'amashomero. In fact n'abashomesa amashomero atubaru bano General Muntu abakuutidde okumwesiga bamuwa akalulu abakyusiza embeera eyo abasomesa kyo kituufu. Esente ze bafu tezibamala. Omusomesa emitwalo 3 emitwalo 4 zinamuyamba zitya? Abantu tebajja kuva mu mbeera eno nga tebasazeewo ne bakulembeza abalungi. Oluvudde wano agenze mu tawuni y'Ekitenga ne Mitoma ng'eno asanze abawagizi bamulindiridde mu makubo wakati mu byokwerinda. Gyayise awaliziddwa okuyimirira okubabuuzaako era mu kwogerako gye bali asuubiza nti waafuuka pulezidenti wakussaawo y'enswa y'ebyobulamu bannayuganda bonna basobole okufuna obujjanjabi obulungi. N'okutawo ekibakweta health insurance, national health insurance. Yo national health insurance kwokulwara watandikira nkampa health center 3 babura kujanjaba ngu wakira obo bakuhereza nkai hospital. Olumaliza General Muntu agenze mu ggombolola y'e Kabira ng'eno abaayo bamusiimye okubeera omusajja ayogera amazima era bamusuubiza obuwagizi. Akabonero ne Tarabar Beje amazima abantu bakwenda amazima orugamba amazima bakwanga General Muntu president kurega kureba kino kiwagambire bakireba. Muntu era asabye gavumenti okuyimbula Dr. Kiza Besigye amaliza n'olukuŋŋaano lwa kuyimu Ijuma ng'eno akunze bannayuganda okumulonda akyuse ebyenfuna. Ne bannakibiina kya anti mu disitulikiti y'Emitoma bakunze bannayuganda okwesiga General Muntu bamulonda asitula embeera zaabwe. Omusaaka bakwata mu ngalo alina mu ngalo ze muliko mu ngalo wakyara kazimwe z'ogw'omushinja. James Magala yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.